ekiro tusula enteekateeka yonna yaawo era tuba tuli awo waliwo omuvubuka bamuyita Kasagga abadde atambula nnyo. Kasagga muganda wa Segirinya si muganda we naye nga haba relatives abeera amuyinako obuvunaanyizibwa. Yes, kituufu tewali akiganye. Kasagga ayogera n'Among directly akonvisinge maama bajje omulambo ewaka bagutwale eri essimu ng'erina mu loudspeaker era nabadde kumpi bamuyita Sauda Madada agamba maama tebakuwabya. Bannayuganda kye balina okutegeera naddala ekibiina kya NUP ebitundu by'ekyama ku mubiri gw'omuntu oba mulamu oba mufu birina kukuumibwa nga bitundu bya kyama. Abantu baleke kukozesanga bulwadde bw'abantu kubasanga nga tebakyayinza kwesalirawo kwedifendinga mubakuba ebifaananyi bamale okuva mu bulamu bw'ensi mu bite okukuba kuweebuula bulamu bwa muntu na kitiibwa kye. Era senga gavumenti eno ebadde ekyali mwensa senga abakulembeze ba NUP n'abatadde ebifaananyi ebyo byonna senga bali mu kkomera abakulembeze ba NUP bayingiramu wa beba wadde olukisa abatadde ebifaananyi ebyo senga bonna basibe olukusaasanya obuseebu n'okuwangula ensonga eyo ebifaananyi ebyo bw'obanga wabadde obiraba ebyo ebifaananyi byakubibwa muntu oba honorable ennyini yabikuba ekituufu ng'olabira ddala eri kamera oli agize bw'ati n'abikuba n'abiweereza omuntu nagamba bannange yeeyo extent abasajja gye bantuusizzaako siganye ndi omu ku batakkiriza ebitundu by'ekyama bisigala nga bya muntu naye buli lwe tunaasirika ku bintu bwe biti bannayuganda bagenda kubatta softly olw'okuba tetwagala abantu kumanya kintu kigenda mu maaso. Taata w'abaana ne bw'aba Archbishop nga bagenda muziika Namirembe bategeeza family before uliriza olw'ensonga okuziikibwa kw'omuntu fiki ng'obwedda bw'okibuuza ng'okukkaatiriza obuvunaanyizibwa busooka ku family omwe ne bw'aba alina level ki nnyo baddemu kyenjogedde then bwe bamaliriza family mu kakiiko ke tugenda bateekawo ne bakkiriziganya bwe bamala okukkiriziganya buli omu n'addayo ng'abamu ne bagamba ne family tugitegeezezza tugenda muziika eri ne family n'eddayo netegeeza abalala mu family. So kati kyenkomekereza nako akantu keekamu kennyini nti Segirinya bw'abanga ne ku last moment wabaddewo embeera eraga nti musika omugwa n'abafa mikiza mu ntandiko temwakkiriziganya olukiiko lonna everyone tebamuleeta on board. So the key people would at least be there. Kyabadde kyamakulu okuba Kasagga nga bwe nkugambye nti famire ya Mpuuga waliwo oba olyawo munnange famire yatuuse neeva ku mulambo neeva ku bulumi bw'okufa kwa Segirinya ne batandika kutunuulira material kyekyo kyembadde nkugamba. Yes, badde bamujjanjaba kubanga abadde breadwinner naye batuuse ne bava ku bulumi bwa Segirinya okufa ne bafuuka materialistic. Naye ekisooka yali musomesa we ku ssomero lya Dadamayi saamuyinako yo connection ekirala nga wa kitundu kye kyakiikirira saamuyinamu ebintu ebi bisatu so attachment gyamuyinako ng'abantu bagamba yanjawulo nnyo kuba mulabe kuva mu buto. Neyanza nsaba okuddamu kusookera ddala si kituufu bwe tuba nga tulina omuntu munnanfuusi asinga mu Uganda muno temuli munnanfuusi na mubi ne musajja wankwe na wange na wa mutima mubi nga Mpuuga mu ggwanga lino. Mpuuga bw'akusekera bw'ati manya nti apulaninga kutta. Mpuuga talina munne mu Uganda muno taliimu. Nabedi si munne you wait banaatera okwawukana. Baba batulagamba nti ekibiina kivunaanyizibwa tugambe Secretary General Pulezidenti waakyo kale n'omwogezi oba munnamawulire batulageyo olunaku lumu lubagende lubaga okulambula omulwadde naye baatute n'obuvunaanyizibwa ne basabirawo omulimu ku mikutu gy'amawulire nga be basinga okusoma ebirango era ne basoma ebirango by'amaanyi nnyo ku buli mukutu. Kakati nsaba abantu mbagereegeranya kubakuusa ku basezi abali emirambo nga ne banna Enefik Media kwemulugunya okuli mu Bannayuganda
kuli ku njuyi zombi. Abamu bagamba nti Honorable Mathias Mpuuga yabadde mukyamu okuteekayo okuteeka olumbe ewalala n'alujja ewaka. Abalala bagamba ne Honorable Kyagulanyi yabadde mukyamu okuteeka olumbe awafunda yandibadde agendera ku kya state oba kya parliament kuoli mbaka wa parliament. Abalala bagamba bombi babadde batuufu. Abalala bagamba twandiwuliriza ebigambo bya maama yabadde ayagala eri. Abalala bagamba maama akasente kikadde kamwagaza okugenda eri. Ndi ne munna National Unity Platform ndi nalaba naye ebintu nga ebitambula Rastaman wamu n'omusajja Honorable Mathias Mpuuga Nsamba omusajja wa Buganda wadde nga FDC Honorable Twa. So nina abantu abatuufu abagenda otuwa information entuufu. Kandandike ne Honorable Sebuliba Brian. Yes, sir. Ani yabadde omutuufu mu ddakiika 5 tusooke tulabe ekyo then ebirala bijja. Neyanzeege ekibuuzo engeri gy'okibuuzizzaamu sandyagadde okifreezinga bwotyo kubanga sigenda kujajinga butuufu oba bukyamu. Okay, tukigende bwe kiti. Kuba saagadde kubuuza lwaki tetwagendedde ku maama kye yasabye. Mama kale kuba maama yabaddeko nekyayagala n'abafamire. Neyanziza lwaki mwavudde ku kya maama kye yasabye. Neyanziza nnyo neyanzege. Honorable Segirinya bw'afa kusookera ddala program yafuluma. Era programu eyo yafulumizibwa His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu watukyali ku ddwaliro n'atubuulira enteekateeka yonna nga bw'egenda okubeera. Tumujja wano agenda ku kitebe ku ssaawa 10 tubeereyo bw'anaavaayo enkeera tugende mu parliament bwe tunava mu parliament tugende ewambogo bwe tuva ewambogo tugende Kasangati bwe tuva Kasangati tugende Kaddugala. Program n'agifulumya nga bw'egenda okukola ki okubeera. Era maama ng'ali very okay nakyo. Bannabyabufuzi tulina ekintu kimu nti emirundi egisinga bw'obiyingira control eva ku family n'obaako abantu abalala abakola ki abakuhandolinze oba abakufuga. In fact okusalirawo okusigala nga tekukyali nnyo mu family wabula abantu ab'enjawulo. Yensonga lwaki twalabye nga enkola yonna yabaddeko abantu abalala abagirambika ng'oggyeko family ya Honorable Muhammad Segirinya. Ani adasinga ovunaanyizibwa ku Muhammad Segirinya kibiina kya NUP oba parliament? Ekibiina kya NUP. Nga kisinga ku parliament? Yes, kigisinga obuyinza. Ngenda kunnyonnyola lwaki. Okay. Era nti okumanya kibiina kisinga parliament obuyinza n'okusiima obusiimi emirimu gya Segirinya parliament ejjanga motion. Ababaka ab'ekibiina kyo oba abasaidiyo ne bagisupportinga bwe bajja ne bakigaana ne bagamba no emirimu gye yes kuba motion ye supportingibwa era bw'eta supportingibwa ne baba bamaze okuleeta tokola ki tosiimibwa. So mu mbeera eyo nze nali ngobere in fact nali mu kufa kwa Segirinya wakati kitebe twaliyo abagoberera amawulire badde bakiraba ekaddugala nsuzeeyo ne mu kuzika kwonna nga nkola ki kati gwe yasuzeeyo genda kakati maama in the first place teyali mu nteekateeka wadde ez'okutwala Honorable Segirinya ku kisaawe ekiro kyonna. Era ekiro kyonna tusula nga waliwo enteekateeka ey'enjawulo nti enteekateeka yonna eriwa ewaka. Naye Honorable Mpuuga nga akolagana ne Speaker wa Parliament. Yes. Speaker amuwa obuvunaanyizibwa mu ngeri eri political. Gende Masaka gwe teekateeka send off yani ya Mpuuga. Ya Segirinya. Yes, naye tukkiriziganye nti omwami ono abadde n'ekibiina kyakola ki kyavaamu nga mu ngeri yonna Mpuuga oba olina obutakkaanya oba tobulina kasi tokkiriza obuvunaanyizibwa nti ngenda kuteekateeka send off weetaaga okujja otuule ne banno ku ki ku table muteeketeeke send off ya munnammwe nga bw'erina okukola. Naye kyenjagala okubuuza kiikino gw'oyagala ateeketeeke send off ne banne bwe yaleese ebizindaalo bibaasoose okugobawo
bwe baleesa amazzi agabadde galeeteddwa honorable ono mukyala yani we Masaka enya livudde mutwe amazzi ago mwagakobye nzikiriziganya naawe kakati ateesa atya nawe kyekyo kyennyini kyenkugamba nti ebizindaalo bino bivudde ku ssente ki amazzi agazze enteekateeka eri etya kyekyo kyegambye nti nga tewannabaawo kintu kyonna bw'oba okkiriziganya nti tugenda kuwerekera honorable Segirinya jangu mu designing engeri gye mugenda okukola ati kyenjagala omanya naye already osanzeewo ebizindaalo ebiriwo twakoze enteekateeka ate gwe oleesa ebirala bino oyagala bikole ki biveewo tewaliwo need amazzi weegali baagaleese you're saying ndeesa amazzi gano gakole ki tewabaddewo coordination kitegeeza nammwe temwateeseganyiza namwe ate mpuuga ngaani in this place ekibiina kinene w'ekitundu ekyo tekikuwa mandate kubeera nga gwotegeka send off oba nga gwosalawo ku kyekigenda yensonga lwaki Segirinya bw'ava mu ddwaliro olaba we yatuukidde tutegeeraganya olaba we yatuukidde n'asula kitegeeza bamuyinako mandate emirundi 10 ku 10 tutegeeraganye bulungi kakati mu mbeera eyo wabadde waliwo mbadde lwakuba interjecting nze nga nkwa story nga bwe yabadde tekiro tusula ng'enteekateeka yonna yaawo era tuba tuli awo waliwo omuvubuka bamuyita Kasagga abadde atambula nnyo Kasagga muganda wa Segirinya si muganda we okayinza obba muyita naye nga haba relatives era abeera amuyinako obuvunaanyizibwa yes kituufu tewali akiganye Kasagga ayogera n'among directly ali by the Kasagga yasize n'okujjanjaba Segirinya kituufu nnyo akonvisinge maama bajja omulambo ewaka bagutwale eri essimu ng'erina mu loudspeaker era nabadde kumpi bamuyita Sauda Madada agamba maama tebakuwabya nze naawe tukkiriziganya kale oyinza obutakkiriziganya nange naye kale nze ne twaho ono gwe tutera okwawukana naye tukkiriziganya nti state ya Sempuuga yasse Segirinya naye wakamutto ogwo gwakubirirwa na Mpuuga state yasse Segirinya Segirinya yasinga nnyo okuteeka ku kidandala yasonga nnyo nze sifuddeeyo bw'aba yasonga ku kidandala naye omusajja ono bw'aba yeetaaga obuyambi nga bayina okumutaaga enda afune obujjanjabi n'omusawo wa gavumenti n'arecommendinga nti omusajja ono we mutamujja mu kkomera ne mumwongerayo ekiseera ekyamazima ajja kutuuka okuva wano ng'obulamu tebukyakola ki njagala ogire owunze nekino ngende wa Rasta ng'oggyeko kiri ekyo tujja kudda Segirinya we yasonga ennyo mu kidandala lwaki oba mulekera akafu naye mbadde njagala mmaleyo ensonga gimaleyo state neeremesa omusajja ono ogenda okufuna obujjanjabi neetuuka okumutanga agenda nga bamaze okulaba nti akoze eki nti aweddeyo ng'oggyeko ekyo tulina ebifaananyi ng'omusajja ono tocha gye yafuna ekyamazima yali takyasobola kukola ki kuwona olwaleero olw'okuba maama muyina ssente nga state mukwate omusajja ono mukwate omulambo gwe mumusse n'okubajoga babajoge mukwate muweeyo okuta ebifaananyi by'ebyekyama it was his request bwe mbanga nfudde mubitange ensi neraba abasajja kye bankola era kyova olaba bikuumiddwa ebbanga lyonna nga mulamu bwe bagambye ebifaananyi ebyo byadde byafulumya ejjo it was his request it is okay kubanga ye yasaba ng'omuntu n'agamba bwenfanga ebifaananyi mu bitanga abantu bano bakole so no abantu abamu olumu embeera gye bayisaamu omusajja ebifaananyi wabiraba omuntu gwe baatulugunya bwe batyo mumukwate muweeyo bode ye mu state kwegamba bamumokinge bamufuule ekyokusekererwa nti tukusse naye ate era tubalaze nti ne bode ffe tuli mu gikungubala obunanfuusa obwo tetugenda kubukkiriza neyanze ngenda kudda wa deputy mayor twogere ku maama wadde yabadde alidde oba talidde naye ogaana ompa information oteesa information bannayuganda kye balina okutegeera naddala ekibiina kya NUP ebitundu by'ekyama ku mubiri gw'omuntu oba mulamu oba mufu birina kukuumibwa nga bitundu bya kyama abantu baleke kukozesanga bulwadde bw'abantu
kubasanga nga tebakyayinza kwesalirawo kwedifendinga mubakuba ebifaananyi bamale okuva mu bulamu bw'ensi mu bite okukuba kuweebuula bulamu bwa muntu na kitiibwa kye era senga gavumenti eno ebadde ekyali mwesa senga abakulembeze ba NUP n'abatadde ebifaananyi ebyo byonna senga bali mu kkomera beba wadde olukisa abatadde ebifaananyi ebyo senga bonna basibe olukusasanya obuseebu n'okuwangula ensonga eyo ebifaananyi ebyo bw'obanga wabadde obiraba ebyo ebifaananyi byakubibwa muntu oba honorable ennyini eyabikuba ekituufu ng'olabira ddala eri kamera oli agize bw'ati n'abikuba n'abiweereza omuntu n'agamba bannange yeeyo extent abasajja gye bantuusizzaako siganye ndi omu ku batakkiriza kuku ebitundu by'ekyama bisigala nga bya muntu naye buli lwe tunaasirika ku bintu bwe biti bannayuganda bagenda kubatta softly olw'okuba tetwagala abantu kumanya kintu kigenda mu maaso ekikumpeseza eddakiika ennyingi kubeera tuwabaddeyo aye twali twagala omumanya information eyo Rastama. Naam. Deputy Mayor muwadde obudde bungi nsaba tukwise eddakiika 5. Ekibuuzo kiddemu okibuuze bulungi gwe nga bw'okyagala nkiddemu. Tuli ku kyabadde mu kuziika. Essebo. Twagala kufuna kifaananyi kusooka mbe ekifaananyi kyo ekisinga obukulu mwana omukolo gwabadde gwa byabufuzi tegwabadde gwa kuziika era John amekubuzika nakye nayongera okulaba kwega nebuuza ngawo nebuuza just kwebuuza twabadde tuziika principal twabadde tuziika Seggirinya mbuuza gwe fiiki bobo wali ofiriddwako sorry tusesso bwe tuba tugenda oziika twambala bifaananyi oba tuwerekeza bifaananyi ki tulina kufuna byamufu kane nasinzira laba bya principal oba tukwataga reflected yewasinga so kati nze ndowooza ekintu kyavudde mu kuziika ne gufuuka omukolo gw'ebyobufuzi era ngattirizaako n'ebigambo bya Ssaalongo eryasirukwago ye yatandikiddewo akadaala ako ak'ebyobufuzi awo wennyini n'alyokalaga tubeere gumu simanyi biki kwegamba omukolo gw'okwerekera Seggirinya gwafuuse gwa byabufuzi however nze nayoozezza nti oba oli awo Nupu yakozeemu ensobi awo wenyini ku kinsonga y'obufuzi ne weebeera NRA ng'efiiriddwa Jacob Oulanyah era batimba yero sifuddeeyo ate ka information katono Seggirinya abadde munnabyabufuzi tosobola kwawula munnabyabufuzi afudde ku by'obufuzi era byebiyogerwa singa yabadde reverend era njiri ye yandibadde singa bandiyogedde nnyo ku bintu bya Katonda eno ndaba yange era sikiwakanya nga ye bwakyogera naye nze gambye ebyobufuzi gwafuse gwa byabufuzi ne gunooneka kuba mulimu abantu era sikibwa abafudde ne kitabira nga bwe kyabadde jjo secondly mbadde ninawe wentusere gamba nti abannopu nno kwega baayise musimu bubinze ndowooza yange baayise basukwe balina okukoma bwe nnyinza okigamba okusooka muteeka ani aziika omubaka wa parliament mu mateeka ani aziika omubaka wa parliament very good kati wa parliament kuba ekibiina tekisinga parliament maanyi si bwe kiri everywhere you go amasiga gali agakulembera eggwanga lisooka executive kuliko legislature ne judiciary oba okategedde nti ekibiina kikola emizannyo gyakyo eno ne kiyingira ne kikwata executive nga kyekikulembera ne lisigala lyo lyeyimiridde oba tukwatagana nga lyetongodde ensonga lwaki nowenale mbw asobola agoba balebo MP parliament esobola obbasigaza oba tukwatagana kitegeeza ekibiina kyakozesezza maanyi ne kiwamba omulambo ku ateekeddwa okuguziika mu mateeka anti siwakanye n'omwana akera nakubakuba abantu ku kyalo olw'okuba ayina amaanyi tekiganda mumugambako ti munnange olina empisa embi ate kyokola kiswaza oba kyokoze kyatuswazizza okuba n'amaanyi tekiyinza mugenda ng'okubakuba abantu ku kyalo so kubanga kirina amaanyi tekiyinza nti kyalituuse ku leve eyo tutuke n'okwerabira ani gwe tuziika oba tukwatagana ekisinga obukulu olw'ekintu nze n'ekirala kyennyongera oyiga omanyiza ebyobufuzi bino mbitwala nti byakuyiga buli lunaku era kyovala njagala nnyo ne twogera olusi kyetolugansi saagala nnyo bintu byabufuzi bino waliwo embeera weetuuka twali wano ne Juma ojjukira ne muga Juma yogera ebigambo oli musajja musiraamu yogera ekigambo kyo ng'okisimbako amannyo oyo Sauda Madada nze kennyini with my eyes namulanga talina kyetaaza mulambo gwa Seggirinya
nze kennyini n'amaaso gange namulaba mu kigambo kye ng'ayogera talina kye yeetaaza mulambo gwe wa Seggirinya. Yakyogera ddi? Sizoni Seggirinya nga yakabba bewaabira baamukuba nga yakava mu kkomera kuba bono baamutulisa nga yakava mu kkomera. Mwamukuba ne principal n'agamba entaayita enfuluma ye tokijjukira bw'enfuluma yaabwe tagitegeera. Just yavayo n'agamba nti bajje bannyonnyola abantu. Very good. Kati eyo sisuubira nti yembeera essaawa zino omuntu kumulaga nti biravudi wammwe. Sisuubira nti eyo yembeera gye mwali badde muyisa nga mukiremi nga mukomera abadde bubi. Sisuubira nti humble welcome gye baali badde bamuterawo mu jangu nnyonnyola abantu. Kiggalo nti baamulabisizaawo nga yakafuluma ne muki ne mukomera nze fiiki nja kuweereza akatambi oluyinza namba ya kanso nga Sauda Madada mu bigambo bye tekali edited anti bya bujulizi nga yakugamba talina kye yeetaaza mulambo gwa Seggirinya n'olinya kuba oli yamugamba bajja nno okugoba mu kuziika ko esiira kye neetaaza mulambo gwe jo yabadde akupefulu combat nga yaduumira kampeereze ngenda kakuweereza fiiki kulwalira nga ntya Katonda bulungi ye era tuli ku fiiki media nakugamba ne bwe kiriwa kyetaaga kujjirayo babalwa genda wandikira Bobi Wine atali Kyagulanyi njagga kuwa fiiki ogateeke mu media wa very good n'obutambi buno nja bukuwanga bano abantu bennyini abanuupu bennyini basabula Seggirinya fiiki just nti gwe you a neutral person ebimu yinzo naye nga teri ataakiraba ne bamuliisa ekyani ataakiraba oba ataakiwulira adde ssaawa esembayo ate ne mulaga amaanyi kingamba mwe mwasusa ate we muyina okukoma in protocol buli muntu ne Madam Cecilia Ogwalo gira bwe yafa omuntu bw'afa ng'abadde mbaka wa parliament atwalibwa parliament ne muhonalinga aweebwa ekibiina kye ojukira very good naye ojukira nti FDC ya muhonalinga kyengezaako zimba kye ti buli kibiina kiweebwa omukisa nekihonalinga omuki omuntu waakyo niwe ba state funeral kino kye njagala okugamba kati abanuupu mukkirize eri ba state funeral tibagala okuwa information neyanziza tetuganye nti omubaka wa parliament alina okufuna eyo hona eya parliament naye kibabwe kiti era kyova olaba NRM bwefiirwa omuntu abeera chief whip oba si chief whip lead of government business for example mu mbeera eno nti mukyala Nabbanja alina okuteekateeka send off y'omuntu waabwe tutegeeraganya it was enkola eyabaddewo kuwerekera Honorable Seggirinya it was political toyinza kuddira muntu atakyali wa kibiina n'omuwategeke send off ey'omuntu ow'ekibiina tutegeeraganya nga NUP tulina chief whip mu parliament ye yabadde alina okukulemberamu enteekateeka ezo naye toyinza kuyisa lugaayo mu kibiina kebe ng'afudde wa FDC bakwata member wa FDC in fact leader wa FDC mu parliament yalina okuteekateeka send off yani takyaliwa Mpuuga ani Mpuuga tomuwulira era yatandika DA Democratic Alliance era n'omwaka ogumu oguliwo essaawa eno gwe balina gumukiza okubeera nga tasubscribing naye abadde ampa information obudde bwange ndowooza takyasubscribingamu NUP era akyogera lwatu nti takyalina kyetaaza NUP ekyokubiri singa ddala we NUP bwe bamuwadde obuvunaanyizibwa okuteekateeka yatudde n'abakulu ba secretary general n'abalala mwandibadde mukkiriza otuula naye yazze gezesa abantu so kati kanso kyayogera singa n'amazzi mwali mugagobye anti kyekyo kigambye nti enteekateeka etandikira wano zonna byonna ne bisooka bigenda maaso kanso kyayogera nsimuwakanya oba ensobi ba sipiika yo baagigwa ne basindika Mpuuga nomata naye nze kyengezaako ga nti bo nga bo baayise balina okukomera mbadde nkunnyonnyola nsonga zange to a level nti abantu bano baatuuse nga balina n'amaanyi okusinga ne famire oba okategedde nnyongera kukulambula lwaki nze ga nti bano baayise bwe balina okukola ki okukoma nti kyamaliriza ffe mugere gye tuyita okwerabisa nti bano abantu beerabisizza bo balaba nga baakubye kampeyini baasikowalinze baawiininze niye omu yaga mulongo ttaamu kijja bba affectinga mulindi mujjagala omanya Rasta yes kyabadde kyabugunjufu okujja already bano bategese mujjewo mayiti ate mugitwale eri already mutaddeyo security y'amaanyi wakuma kyabakedde kuba abantu abasajja aba military nga bagobayo wadde munnamawulire oba kirala kyakugamba kati abantu okgenda eyo wakiri basigalawo ne banaafuna emirembe ekisinga obukulu taata w'abaana
ba ono kanso kyabadde kati kundoza kyekyo kyolinga kyolesa bwe tugende bwe tukyogererako kyolinga kyogamba nti gyenvudde nuupu bwemala okukola byonna byekoze n'amaanyi gaayo nayo teyakirowoozezaamu kubako gweyebuuza sisuubira nayo yeebuuzizza ku paalamenti nga yo sisuubira nayo yeebuuzizza ku bafamire oba otegedde nga bwe tugamba nti Mpuuga teyeebuuzizza in the end gye byali badde nti baali badde bakkaanya oba okategedde niye baatuuse ne bakiza waliwo force endala gye batateekamu ebigambo bya maama ye yagali nebaza Mpuuga olwakino you remember ati kyonna kiri mu kimu lindako lwaki nkireeseemukko kati lindako lwaki hold on yes ne lwaki nkaleeseemu katini ninga akulaga nti waliwo force endala yabadde olina okukonsidaringibwa kwe kuleeteramu ako nti waliwo neyamwebazizza baba Nuupu beebuuzizza ku paalamenti oba basindiseyo kale ne bwabira ne babuuza kuba Mpuuga memba wa Nuupu basindiseyo omuntu n'abuuza ne yeebuuza ku Nuupu so kati kyensooka okugamba oba okukkaatiza nti bano baayisusse bwe bayina okukoma baayiseewo ne bamaliza ng'omulambo baguwambye nga teri alagira ne family teri oyo ayogera police teri naye nga mu protocol bakimanyi nti parliament has to involve there either mukwatagano bamwebuze ku parliament baaganyidde n'omulambo bano baguwambye remember naye gwe bagaanira nkulaze nti n'obutambi obusinga era ngamenyera kuwa evidence obutambi obusinga bukondeminga ate opposition si state ngenda kujja waawo neyanzi kasoke mpumulemu katono bakyaliko mukola kyamanyi eddala eno ye Fik Media kampumulemu nzijje wano ebutwa eno Fik Media neyanze gene Fik Media twogerera ku nsonga ezigenda mu maaso Uganda eragawa okusinziira ku bintu bye tulaba Honorable Twa muna Mathias Mpuuga muna DA muna FDC siri muna DA tali muna DA ndi muna FDC Mpuuga omwagala bwagazi ng'omuntu asaagala Mpuuga ng'omuntu ndi muntu agoberera ekituufu yensonga lwaki ne programu erina kugamba nti yeewaayo ne yeetowaza n'ateeseza ababaka ba paalamenti bano bateebwe ekyo omuntu alina obwagazi ku muntu takyogera naye nze njogera ekituufu ku muntu awo si kye tuliko tuli mu kuziika yaw tulinda Honorable Kwizera twegatteko essaawa yonna nina omukisa nti ebudde nabaddeyo mu kuziika kulikayo ebyakolebwa nabirabye wabadde ku sayidi ki nabadde ku kisaawe naye oluvannyuma embeera yatuwaliriza era okujja abamu wansi ng'eri mulala tekitambula oluvannyuma embeera yatuwaliriza muntu yenna yabadde n'ensa ng'oggyewali omulamu twama sebo omwami oyo yampa obudde yateeseza nsirise nkuwuliriza okuleka abantu okuba nga be banywa tebeerekeramu kaabuntu naye njagala nnyo oteese nanti kyenjijjako okuleka abantu nga be banywa tebeewa mukisa kwerekeramu kaabuntu bafuuka kitagasa ne bafuuka kisassalala ne bavumaganya ekika kye bavaamu ne bavumaganya famire n'ekyalo kubawangaalira oli mu kuziika Ssegirinya ffenna tunakkiriza nti omuntu baafa omuntu asooka okubeerako n'obuvunaanyizibwa ye famire mwava oba njava etya oba ngagga etya oba bafaanana bubi batya be basooka okuvunaanyizibwa nababeera munnabyabufuzi oba munnabyabufuzi oba pulezidenti oba ki asooka okuvunaanyizibwa eba famire kati baba mubaka wa paalamenti nejjamu baba tugeze abadde pulezidenti gye tuyinza okuyita state nejjamu era mu nkola entuufu bassaawo akakiiko wakati wa paalamenti ne famire kuba famire evunaanyizibwa ebitundu 7 ku buli 100 mwe paalamenti muyinako ebitundu nga 25 era mu nkola entuufu mu nnono famire nga ffenna tumaze okweyuzaayuza bannabyabufuzi baani omukulu mu famire yasembayo bino byonna njagala obyogere nga ekintu kino okikompera kyemwakola ku Cecilia Ogwalo
nga mulwanira omulambo bani abe FDC tuli mukuteza kusesiria ogwala gwe no, mbante andi sako njagala obyogere ntese kusesiria oyagala sesiria gwe mbante sako tuli kusegirinya kati ndeka kusegirinya kuba nalaba FDC ne yawa ndeka kusegirinya oleke kubuzaabuza program okay nawe nonobanga Kagame yali ali ku mukyala wa Kawuma yamugamba ku mukyala wa Biriga gwe ngamba nti oyagala ntese kusesiria ntandike kusesiria okay genda ku Segirinya Muhammad Segirinya yakwatibwa nasibibwa nga yakamalira kulayira akabanga katono nabeera mu kkomera emyezi 18 tugibale nti gye myaka emeka abakulembeze ba NUP be basinga okulinnyirira eddembe ly'obuntu ku mubaka waabwe ng'oggyeko abaamusiba naye Muhammad Segirinya ne Sewanyana be bateebwa abantu abasinga ovumirira n'okugezaako okutokyalinga Muhammad Segirinya ne Sewanyana baali bakulembeze ba NUP kyannaku nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Nusula Nakato Mufumbiro n'abalala bano bennyini twatuulanga nabo ku pano wano nga be mbagamba Muhammad Segirinya okusomoozebwa kwali mu bo bennyini be babakinga mukama waabwe kati olwaleero bakulaga nti Muhammad Segirinya bamwagala nnyo Kyagulanyi kiki yayogera ku Segirinya ekikyamu mwalimu n'okubeera nga yali avumirira enta yaabwe naye nga naffe tumanyi bulungi omusango gwali mu Arua enta gye baamutaamu n'olwali taddangayo mu kkooti lwaki ku ye yayagala bamute ku Segirinya nga tebalina kati Muhammad Segirinya baamala okufa abakulu bano badduka mangu naye nga Muhammad Segirinya agenza okufa nga abadde lubagaawo nga mulwadde bano abakulu be baba batulagamba nti ekibiina kivunanyizibwa tugambe Secretary General President waakyo kale n'omwogezi oba munnamawulire batulageyo olunaku lumu lubagende olubaga okulambula omulwadde naye baatute n'obuvunanyizibwa ne basabirawo omulimu ku mikutu gy'amawulire nga be basinga okusoma ebirango era ne basoma ebirango by'amaanyi nnyo ku buli mukutu kakati nze abo abantu mbagereegeranya kubakuusa ku basezi abali emirambo nga ne bannannyini gyo we bali era enkaayana zonna ze baakoze nze nabadde mmanyi bulungi nti bagala kulya mulambo gwa Segirinya nga tebagufumbye nga tebaguwucyoza wabula nga mulamu ne bino bino ebifaananyi bye baatadde tebaabitadde lwakuba babadde balina obulumi baabitadde kuweebuula okulwanira omulamu n'otuuka okukuba maama baamulaze nti twakyawa mutabani wo ne mutabani wo twamukyawa naye wenyini twakukyawa nalabye gwe baakubye nga just omukuba ku luyi wano yabadde Kasagga maama tewali yamukonyeeko omuntu omukulu yenna okumusongamu obusonzi olugalo bwoti bw'omukubi omuntu omukulu yenna baatuuka okukaaba ng'avudde kukaabira omwana we okubanga afudde n'akaaba n'abagaba nange munyambe omwana wange tumutwala eri ewagazi gwe n'ogaana Kyagulanyi Ssentamu yeddira kikaaki Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa NUP ava mu famire ya Segirinya ono omwana eyakubye kojja mutabani wa Segirinya kuba abadde amuyita anko yasinza omujjanjaba ye yavudde Ddeebuddu oli yasigaddeyo gwe yakubye yamanyi oba abaana bafunye ekyokunywa bafunye ekyokulya ye yakubye bannannyini mufu ye yasula namubbaala gye yava n'agenda mu kuziika yasula mu bivulu gwe tewamanya kati abantu abafaanana bee batyo nga n'akatambi emabega kaawo twakawulira nti olwedde ono yali ambasada wa General Musale wa General Kayihura ani yasula mu bivulu Sauda Madada ate Madada gwe tomanyi bikolwa bye kati Madada ojjawo amaanyi Nezaake yasula mu kivu abafiirwa yasula mu kivu namulaba ku stage kampulizo ne betwa gwe wabula bannaye bantu bano era nze kati namaze okusalawo nasaze rayidi entongole abagwagweno abategeera tuli eno oba tuliyo basatu oba babiri sikyayinza kuddamu kwesiga kwesembereza bantu abo ate nakugamba bali mu biti bisatu naye njagala nsooke nkubuuze kino nga tonampa ebyo biti ebyo bo abasiba Segirinya ne bamutuusa ne bagaana omutanga muyi mubajjeeko amaaso mutunuulidde ensobi bbiri tezikola kituufu ensobi bbiri tezikola kituufu ebbanga lyonna tubali tuvumirira gavumenti
obutawa abantu bano beiro obutawa mukisa kujjanjabibwa ku budde buno tokyalina kyoyinza kudda Sejjulu Namungu ya mujjuludde Sejjinya Muhammad embaga yesembayo yabadde ino kwatibwa nga yabuvunaanyizibwa mu mbaga ya Sejjirinya esembayo twali tulina okukkiriza okuwuliziganya okukwatagana n'okutabagana. Nani njagala mbuuze ogenda kukwatagana ne already bemugamba aba state ababonyabonyeza Sejjirinya bweyagala abantu bakwatagana mu bantu ababonyabonyeza Sejjirinya bali ba mirundi ebiri state n'ekibiina kya NUP era mu bantu abaviiriddeko okufa kwa Muhammad Sejjirinya nambe mu bomala okujjawo gavumenti namba 2 abadde NUP ng'eyita mu kutokyalinga ne mu kuleetera obulwadde ono. Buliwa Sejjirinya baba badde wakuwangala emyaka 10 okuva leero bano bakoze kyamaanyi okumusalako emyaka 9 ndi busiraamu kakati ogamudde ndi adde wakuwangala 10 ngezezza senga abadde wakuwangala myaka 10 okuva kati bano be bagisaze era nzikiriza nti Katonda yatta naye asobola oyisiza ku muntu gwe weerabidde nga omwogezi w'ekibiina avaayo akugamba nti Sejjirinya si mulwadde kakati njagala kubuuza babadde banyweza mulambo gwa Sejjirinya ogumma abafamily kukakasa nti ddala yafudde era tubuuza muntu alina tuuka okwagala omusuula y'obusozi basudde musule Bokimente Sauda Malala yasuse n'okusindika omulambo ne guva mu gundi mu jeneza go abaddeyo kati amaanyi ogajja wagatuuka n'okuweebuula omulambo oba mayiti ng'omuntu afudde tuli mu kunyolwa kankuwe kano omuntu ng'afudde tuli mu kunyolwa anange yadde tulina obutakka oba oli wa NRM oba oli wa UPC oba ono wa DA gwe ng'oli wa Nuupu nnyo nsuubira twalibaddeko embeera ey'okwekumaakuma ku kaseera ako tetuwatukisa ate mu mbeera ey'abagunjufu nsobola okubasikkanya naawe nene tubeera mu kifo kimu nkasembeyo nga nkasaba Katikkiro wa Buganda nkasaba Katikkiro wa Buganda ku lwa Buganda tusaba taata mukulu waffe Katikkiro wa Buganda oveeyo olambike ku kuweebuulwa abaana ba Nuupu n'abakulembeze ba Nuupu kwe bakoze okuddira abantu mu Buganda ne batuzimbisa ebidaala by'okkungubaga 2 gujjawo amaanyi agawamba maama w'omufu family eri abaana n'ab'eŋŋanda gwe n'owamba omulambo olw'okuba okutema ekisookera ddala omanyi ensonga ezimu twahazayogerako saagala kuziddamu kubanga njagala nnyo okwogera n'abantu abali objective is not objective okusookera ddala si kituufu era ne maama mu kwogera kwe yagambye omu ku bantu abasinze omulambula mu ddwaliro yabadde David Lewis Lubongwe simanyi oba badde owulira bulungi statement ya mama tugenda kugijjako nagiwulidde era bwe bajagala njagala okujjawo ekyo kyagamba nti tebalinnyeeko lubaga ekyokubiri agambye ffe bwe twali wano twakondeminga nga Sejjirinya eva gw'obadde nga moderator waffe njagala aleete proof eyo nga tukondeminga okutebwa kwa Sejjirinya ensonga esembayo nze simanyi ku babiri ani musezi naye ndaba nga bwe buba busezi mpuuga musezi nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna muteeseteese enteekateeka weeri mayiti eri awantu wensuubira ne maama we yabadde mpuuga nga bakolagana ne Kasagga nga bakolagana ne state Kasagga nabba abaana era nesimu abaana mumaze obbakola ki maze obbakukusa bo batuuseeyo eri kati nga bamukonvisinga Kasagga akonvisinga maama ku ssimu eyo gye nkugambye ave wano naye akole ki agende eri nina ekizibu kimu era nina obulumi bumu mu mbeera eno nti baganda baffe olwaleero bw'owulira nga bakubira Katikkiro omulanga nze ndaba nga olwaleero okweyita ow'ekitiibwa nga wali osaavinzeeko n'emmengo n'obeera ng'okola ekintu ekifaanana bwe kityo
nze nno nandisabye Buganda singa omuntu abanga yali abaddeko ow'ekitiibwa ne bamudishonoringa kyandibadde kituufu ne bamudishonoringa n'ataddamu nakuyitibwa wakitiibwaakasembyeyo nkaddamu ku rasta akasembyeyo nkaddamu ku rasta enteekateeka si kyatteeka nti buli mubaka wa parliament alina okuhonaringibwa state era ekyo kisigala nga kiri wakati wa family osobola okugaana nti no sijja kugenda ekyokubiri njagala okutegeeza abantu bano nti waliwo si kyatteeka nti family eva yeba n'obuvunaanyizibwa ku mulambo that is out waliwo wootuuka oli member wa parliament oli member wa parliament wuliriza oli member wa parliament oli munaddiini nga bwolaba nti oli reverend oba oli muntu mukulu mu ggwanga 3 oli w'amagye oba otuula ku siga eri executive mu ggwanga family eba tekyakuyinako obuyinza omujja bannange nabadde wasirise n'oyogera ebyekisiru byo nga nsirise leka njogera ebyekisiru byange ng'osirise tutegeeraganye exactly nkugambye ebiti bisatu member wa parliament munaddiini ne munnamagye nti munaddiini afa ne bamugamba tugenda muzika Lubaga ku kanisa family has no say family has no say bo babanga basazewo bwe batyo nga kanso y'eddiini kyekyo bwe kiba munnamagye family amagye gatekinga over you don't have a say as a family wabula kyemukola you come and participate nembeerawo ng'abaki kyekimu neyanziza lwakuba kano kinatejawo okugamba waliwo akantu akenawulidde abantu boogera naye nakafunye nange nti enkolagana yo ne Mathias Mpuuga ne Ssegirinya erabika eyinza okuba yabadde yankizomukko Mpuuga munnanfuusi bw'omala naawe ojja kwekolako moderation owe proof just kyenjenya kugamba kenawulidde ng'oli akunyumiza n'agamba nti ng'oggyeko ekyokubeera bonna munno naye ekisooka yali musomesa we ku ssomero lya Datamai saamuyinako yo connection ekirala nga wa kitundu kye kyakiikirira saamuyinamu ebintu ebi bisatu so attachment gyamuyinako ng'abantu bagamba yanjawulo nnyo kuba mulabe kuva mu buto neyanza nsaba okuddamu kusookera ddala si kituufu bwe tuba nga tulina omuntu munnanfuusi asinga mu Uganda muno temuli munnanfuusi na mubi ne musajja wankwe na wange na wa mutima mubi nga Mpuuga mu ggwanga lino Mpuuga bw'akusekera bw'ati manya nti apulaninga kutta Mpuuga talina munne mu Uganda muno taliimu n'abeedi si munne you wait banaatera okwawukana olabira okuva ddala ku bammawo n'olaba banne bazaatambula nabo ebbanga lyonna Mpuuga is a dealer abala ebyenfuna era Mpuuga is a politician abala nti wenneerippa wano ngira kino Mpuuga atandise okwerippa ku Ssegirinya ng'akimanyi Ssegirinya agenda kufa that is why olwaleero olaba nti okufa kwa Mpuuga olaba I'm sorry olaba nti okufa kwa Ssegirinya Mpuuga akulaga nti avaayo nnyo because bano basajja bannabyabufuzi Mpuuga twamulaba ku last session buli kimu bakitunula into politics session ya court Mpuuga twamulaba ku ba lawyers naye last session Mpuuga yali omu ku bba last session ate session zonna endala ezaabeerangawo chance y'okuvaayo badde teri even appeared once oluvannyuma lw'okutula ddiiru ne Museveni abasajja bano ffe tetulina buzibu naye era ne bye baali babasibidde byali Mpuuga bamuwa ssente bamuwa ssente era olaba olwaleero Mpuuga ebintu byonna byakola yes bano abasajja lindako kigasa ki omuntu okumusiba emyezi 18 atalina musango omutocharinze almost ogenda kumutanga obulamu ne bwakola kitebukyawona why didn't he do it before why didn't he do that before ate before ora mwali mu kigayi Mpuuga muwadde wanu Mpuuga okay honorable twa njagala kudda ku maama tuwunzike program omukulu atugambye nti omuntu baba wa kitiibwa mu Buganda mu Buganda tasitadde sinayogerako kamutegeeze nti beguba musango gwa kuvunaanibwa moderator yalina okuvunaanibwa
okuyita omuntu atakyali deputy mayor ng'omuyita deputy kitiibwa osiga ekyo okisigaza kakati kitegeeza nti amenyewo kyayogedde siso akimenyawo because in my statement omuntu ne baba mubaka wa parliament n'aba nga yavaako emyaka 10 ago emabega aba akyali honorable abantu baleke kozesanga bukyayi kujigawaza abantu omuntu bw'oba wamukyawa tekitegeeza nti mubi saidi zonna omuntu asobola obeera n'obunafu bwe ng'alina w'alina amaanyi ate mukamutegeeza nti omuntu okubeera ne mukwano gwe tekisinziira ku maanyi g'alina mu kibiina tekisinziira kubeera nga abakulembeze b'ekibiina mwamukyawa kwenkana ki Honorable Mpuuga ng'omuntu asobola obeera n'emikwano gye ate era kambajjukize nti aba NUP baakwata ekiwandiiko ekyali kyagala okugyamu obwesige ekyali kireetebwa owa NRM ekyali kyagala okusesyalinga kamisona n'abagenda nga omusajja mulwadde ne bamutwalira ekiwandiiko n'abaganza sisobola kujja muntu bwesige yanyamba n'anta nga muli mukunkolamu sente bwe tewakiwulira ne badda ku Ssewanyana ne Ssewanyana n'abaganza sisobola gwe tewafuna mukisa kukyaza ku baami abo oluvannyuma lw'okuteebwa singa watuulako nabo baali kulaza omukwano n'obwagazi n'essuubi lye balina mu maaso point of information nakenjagala mpayo akasekendi kamu neyanza kati njagala asooke ngamba ekkanso ono omune bw'abeera president oyo beera high ranked officer amajenga ge gamuyina taata w'abaana tolimba abantu ku pano they involve the family first never bagenda muzika kololo linda nedda ngamba kanso sigo wakyogedde yakoze statement ngeraga family has nothing siwe yabadde statement iwo I remember my statement very well omuntu wetukanga tekyasala ku bintu ebimu endoza bwe kyabadde kati tebeera kati nedda kyengamba tobuzaabuza then bantu ono nga bwakyogedde kyembadde ndeeta nti bano abasajja kyekiteesaawo n'olukiiko they bring everyone on board tutandikire kali koosookeddeko taata w'abaana ne bw'aba archbishop nga bagenda muzika Namirembe bategeeza family before uliriza olw'ensonga okuziikibwa kw'omuntu fiki ng'obwedda bw'okibuuza ng'okukkaatiriza obuvunanyizibwa busooka ku family omune bw'aba alina level ki then bwe bamaliriza family mu kakiiko ke tugega bateekawo ne bakkiriziganya bwe bamala okukkiriziganya buli omu n'addayo ndi abamagye ne bagaba ne family tugitegeezezza tugenda muziika eri ne family neddayo netegeeza abalala mu family so kati kyenkomekereza nako kantu keekamu kennyini nti Segirinya bw'abanga ne ku last moment wabaddewo embeera eraga nti musika omugwa n'abafamily kiza mu ntandiko temwakkiriziganya olukiiko lonna every one tebamuleeta on board naye tukkirize nti mwakozesezza obuyinza n'amaanyi ne mwefuga omulambo n'okuziika kw'oli okusookera ddala my statement was singa kibadde kisoboka nandisabye Buganda ku mpisa eyayosereddwa Mpuuga empisa zeyayolesezza bwe kiba kisoboka ne taite yeyo w'ekitiibwa ekole ki emugibweko saagambye nti taite ekole ki naye yes kati omanyi anyway watandika ddi okubanga ow'ebiragiro Ssaabasajja Kabaka kati n'owulira watandika request toyawula request na command tobola nakugamba nti abantu boleta kupana ekya rasta ekisembayo in my view akoze bulungi statement nti family etegeezebwa tutegeeraganya nti omukulu ono afudde tugenda muzika kololo ceremony sina gitegeeza oba likanyi bagikanyizisa bagikkirizisa era tebateesa nti mwagala azikibwe wano ekyo kyempakanya ku pano wano bw'abeera nga wakuzikibwa kololo ceremonial grounds as long as bo basazeewo family bakola ki point of information babategeezanga n'emyezi 3 emabega nti wuliriza omuntu ng'ali ku level ya archbishop oyo bonnamagye atuuka ku level ne bagamba era abalivu Anything Media. Njakala tuwunzike ne statement ya maama yakoze ti maama we yabadde ayogera ebigambo byonna bye yayogedde yasoose ne yeebaza
yasoose gamba yakubidde Honorable Kyagulanyi yamuyise president w'ekibiina n'amutegeeza nti kiri ekisaawe we tugenda kyaffe kya famire era nsaba tukole ki tugende wali n'asaba n'ekirala kyayogedde ne yeebaza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nti ababeereddewo nnyo abalambudde mu ddwaliro wamu n'okubawa ssente ne yeebaza Parliament no we yavuddeko yeebaza David Lewis Rubongoya era amugambye naye ababeereddewo nnyo ne yeebaza ne Parliament kuba Parliament y'Abannayuganda bonna ndowooza nzika ne Parliament yamuwa obukadde yali gundi Anita Mongi yamuwa obukadde obutaano bulina mu kutambula nnyo ku gundi biseera ndowooza byali bya Christmas omwaka guli ati bannata Ssegirinya yes so n'avaayo n'asaba president w'ekibiina nti awantu wano wafunda si wabi okubeera wano naye wafunda mbadde nsaba omwana wange tugende tumukubire olumbe wali era n'amusaba mu buwombeefu akkirize ndowooza tebamukkiriza awo kyekimu ku bitulaga statement gy'osoose okukola nti waliwo ekiseera ekituuka nannyini mwana ne bamuggyako obuyinza neyanziza neyanzeege naye era kyannaku ngenda zikozesa bulungi kyannaku waliwo dictator in fact president fe abaasoma history naye era statement president yabawadde gundi estory eyo nti waliwo dictator eyo yali ayagala okuyigiriza bannamagye engeri gye bafugamu abantu n'aleeta enkoko ennamu n'agimaanya nga bw'eraajjana n'evaamu omusaayi enkoko eyo bwe yamala n'agiteekaawo ng'eri mu bulumi obungi naye olw'okuba yali njala n'agisuulira kasooli nga amusuula ajja eno gye yandikwati enkoko n'ejja nga bw'ekola ki bw'ebojja kasooli ng'ekomawo gy'ali kuba yeewali ki yeewali ekyokulya tulina ekizibu nti bannange tubeere tuyinza obba nga tetulina ssente nnyingi naye tubeere bagagga mu mitima njagala kubuze maama mu kulaajana kwe yabadde alaajana ne mu mbeera yonna ekyamazima tekyabadde proper mu mbeera yonna kwata mulambo gwa mutabani we kugukwasa batemu batta Ssegirinya Mpuuga mutemu. If you deal with a murderer, you a murderer as well. You a murderer as well. Yamutesa ku state chibwe yamutesa yawona. He's a murderer as well. Nze kambabulire ko baganda bange. Ne Mpuuga y'omu ku basajja abagagga betulina mu Uganda. Naye y'omu ku basajja abasinga obunaku ku mitima. Nti ne Mpuuga kati kankubulire kino. If there is anyone that has to challenge me, I'm challenging. Esimu yabadde ntwabaddewo deal. Mpuuga bamuwadde obukadde 10. Obukadde 10 ng'obukadde 5 bulina ku arranginga barrier. Ng'obukadde 5 bulina kuweebwa ani? Maama. Naye that was conditional. Nti omulambo gwa Ssegirinya ne family maama n'abaana bonna baadde balina kubeera wa? Ku ground eri. Ekitaasobose. Deputy Mayor njagala nkozikana kino. Lwaki mama okwebaza president okuwa omwana card n'okwebaza David Lewis Rubongoya okuyamba omwana we ebyo temubitunuulidde naye bwe yagambye ku kyalo Mathias Mpuuga naye abayambye nnyo ekyo mwakiwakanye. Mu kwogera kwange owuliddeko nga mpakanya maama ekyokwebaza Mpuuga. Nina statement naye akanduke nalabika video. Njagala twogere ku bigambo byange. Kwogera ko tekirimu naye ulibuliza kino. Nalabye nga maama buli wayogera ku Mpuuga akutwa omuzindala akussa wansi. Anti lwaki nze ng'omuntu in my statement tokiwulidde. However, fe tukkirizanga bwe nagambye. Tugamba toliye ya mutta. Mpuuga no sigambye nti y'omu ku bamuta naye nkugambye bw'okolagana n'abatemu tukutwalira mu category eyo. Fikyo lwalero ne banzita. Gwe n'otandika okukolagana n'abanzise. My family and my people will look at you as state. Yategese wa parliament. It is state. It is state. Madame parliament. Ye bagita state funeral nti ono bamuwadde state funeral. Okay, wonzi kangende warasta. Kakati mu mbeera eyo. It was far better. Nga Mpuuga
nga Segirinya nebe twabadde mu parliament prime minister alina okuleeta ekiteeso ekyokusiima emirimu gye teyalabiseeko nabo opposition babadde batono. It is okay naye omuntu eyabadde ki kuba bwe mubeera mu gundi eyo it is the prime minister the leader of government business yaleeta proposal leader of opposition nakola ki naseconding bana abalala beegattako bwegasi. So the key people would at least be there. Kyabadde kyamakulu okuba akasagga gwe kasagga kasagga nga bwe nkugambye nti family ya Mpuuga waliwo oba olyawo munnange family yatuuse neeva ku mulambo neeva ku bulumi bw'okufa kwa Segirinya ne batandika kutunuulira material kyekyo kyembadde nkugamba yes badde bamujjanjaba kubanga abadde breadwinner naye batuuse ne bava ku bulumi bwa Segirinya okufa ne bafuuka materialistic. Sente motoka ambulance Jesus Christ neyanza naye kansuke newunye kanso kyayogedde okubanga yajjanjaba omulambo mbyatuuse nga talumirwa mulambo si oba yajjanjaba omuntu yatuuse nga kyewunyisiza then ku nsonga ya maama ekisooka maama nze mwebaza okuba n'ensa kwega okuba owakabi ye teyasusodde ng'akulaga neeyamuwa ebibiri neeyamuwa 10 neeyamuyambako yamwebazizza neera nga bw'oyogeddwa kuba nti era weefudde moderator ate nga ggwe omukuba nga bw'okyogedde nti kyabadde kyewunyisa nga boogera ku bantu abalala abatali gurupu yanno ng'omuzindaalo bagukyusa kweganolaba nti byabaddemu n'effubitizi oba kategedde ako so kati bwetuddayo ku nsonga ya maama nze neewuunya ate mwana tufiiki bw'ofuna ekizibu n'enkuwa ebbiri kireza nkujje nkyusizza bulamu bwo oba nkudduukiridde bw'ofiirwa n'ensonda amabugo bwe nkuwa amabugo kireza ngenda kuzza mulambo mbuuza kweganze kyennisinga kyenneewuunya kwe kuba nti ate maama ene contribution yakoledde okuva eri gavumenti parliament simanye enteekateeka abasajja bagiraga nga ate maama munaku ba maama yala obwavu bwa maama bwamutiza okwagala okutundayo omulambo gwe zikyenjagala okwogera ku maama nga kisooka wansi ekyokubiri maama talina buzibu ne bwe yali badde Besigye ne bwe yali badde Museveni ne bwe yali badde ani n'aleeta kye yalireese ffe mu Buganda tukitwala nti gaba mabugo nga tegali conditional kanso ebirala byonna other condition others kati kagambe bwente ebimu biri conditional muffe mu Baganda okugeza omusajja ajja kuye banemwebayo banenze ngenda bawa muwogo adduukiridde na mmere that's a condition talina sente that's a condition banenze nja leeta obuyambi obwange yamanyi kyeyeyami eno nti obukadde ataano bufuna omulambo basooka guleeta mu kisaawe ebyo byono bibye si byange okategedde ebyo byono yagambye 10 n'akikumenyeramenyera bwatyo kati nze nenkugamba kuba nabo bennyini abanupu baleeseeyo mmeka jasi bano gakudduukirira bajeti yaabwe yabadde mmeka kansa ali wanatubuulira yabadde nayo mwaleeseeyo kweganga bogamba amabugo nedda abakozi baakoze era waliyo nga mwaleese amabugo gammeka kuba bamutuwa amabugo very good kati kitukireke kitegeeza tetuvuumirira muntu yenna yadduukiridde na financial center eri maama kutuuka kulabisanga abali embw ate banaku ku level y'okuba nti batandise okujja kyabadde kyetaagisa maama nga oleda ategedde abazze tebakolagana na Mpuuga okwatula erinnya lyawo eryani erya Mpuuga naye mwebaza mu bantu bamanyi nti bali awo naye tebakolagana n'oli olw'ensonga asose kugamba nti maama wansa ye nze fiiki singa tukyaza abagenyi naye oba olina kyewankole waka sisobola ate munnaye nze kuddawo abagenda eri yandiyogereddeyo Bobi Wine very good kyegge nti maama wansa oba yakyogedde ne wano n'eri yabadde asobola okukyogera neebaza abantu bano kuba maama yakulaze nti ye biwadde mulwanye wadde ki ye tafuddeyo naye yeebazizza abantu abamubadde ku mutima kiregera nze maama namulabye nga wanjawulo okusookera ddala nina ennaku kuba nze nali nfiiriddwako ekirala nti ndi Ssaalongo mu kubeera Ssaalongo Naalongo yayita mu bulumi okusindika abalongo ate ekyennaku nti nyina nazaala wange naye omuntu bw'atuuka mu ddaala erigamba nti kati omuntu atuuka mu mbeera ng'alinga tazaalibwa mukyala ng'alinga atalina na buko gye yajja mukyala omuntu obanga atafiirwangako mu famire ye omuntu bw'atuuka mu ssa erisobola okudaalira maama wa Segirinya nti yabadde avudde ku mulambo gwa mutabani we alulunkanira byanfuna ekibuuzo omusajja omuganda mbuuza
maama asobola okulagira abasiika omwana we avunaanyizibwa alagira avunaanyizibwa senga taata w'omwana aba taliiwo ate famire y'omusajja ataata bw'okimanyi nti omukyala yagaba omwana wano mu Buganda omukyala yagaba ki osobola okuzaala omwana wo n'omukuza n'omuweerera Mungu n'amujjulula omukyala n'agamba nti asi wa mamba n'agenda yabadde alina kwebuuza ku bafamire mpa nteesa ebyange ebyo twabaddeyo ne nkugamba nti famire yabadde erina otuula n'olukiiko abanno bwe batuuka ku ssa eriziyiza maama okungubagira mutabani we mu ddembe ne mu ssanyu erisembayo okuwa omukisa abakungubazi bonna okwetaayiza ku mulambo gwa mutabani we kyannaku nze nsuubira nti bwe wabeerawo embeera ey'okufa ebyobufuzi yadde nga birina okusigala nga bitambula ne si bye tulina okukulembeza ate senga Kyagulanyi yakkiriza okwetoowaza n'agenda mu kisaawe yali badde akubye empuuga goolo 4 ku 1 naye empuuga yakubye Kyagulanyi goolo 4 ku 0 lwaki senga eggaali ya Kyagulanyi yagenze mu kisaawe bonna ne bakwata omuzindaalo oba oli abo abadde basobola n'odemesa mpuuga okwogera bano ne bawiininga senga balese maama n'afuna omukisa ogusobola okusolooza amabugo abazzukulu ne babaako kye batandikirako kyogamba kati omumabugo tebagenda gaba walabyeko yadde omuntu omu awa maama amabugo nedda tudde ku maama bamutayeddewo olukomera ani nga n'ababaka ba paalamenti ababadde bazze okukungubaga abamu bakomye buddu bakomye Masaka abalala baalinnyiddeo emmotoka ne badda ebyo bigambo bya mpuuga yatudde wano ng'ekibaleese kibatidde senga wabaddeyo Masaka waalitegedde ekyabadde Masaka Powers in Masaka. Sebo obedde oyogera nsirisi. So mu mbeera gye tulimu abannopo mbasaba nti entalo zibaddewo mu byobufuzi naye balabire ku Paul Kawanga Ssemwogerero w'ekitiibwa yatuukanga ekiseera ne yekkakkanya naye tekyamujjanga ku kitiibwa kye Kyagulanyi Ssentamu baana ayagala okwefuula kabaka wa Buganda agenda saanawe twafiiriddwa Ssejjirinya leka maleyo twafiiriddwa Ssejjirinya nga t-shirt ezambaddwa za Kyagulanyi ng'ebifaananyi bye bakutte bafuutu soja basimbye layini sayidi eno n'eno nga bakutte omukisa maleyo nga bakutte ebifaananyi bya honorable Kyagulanyi ekibuuzo kyange kiri wano twabadde tuziika Kyagulanyi oba twabadde mulaale ya Kyagulanyi baka olunaku lwakutaano sigadde naye emirambo yemba mwagalanga girya mugikimenga mu ddwaliro mugirye ensi yonna emanyi olowooza singa Ssegirinya yabadde mulamu yandibadde akkirira wansi oba yadde abeere yadde agenda mu kisaawe oba yabadde agende ne wali yaliganye okubeera ewagazi abantu bamukungu bagire bonna kamuwe ansa yalibadde agenda ewagazi abantu be bamukubeko eriisa evvannyuma kubanga olwedde bano eri yabagana n'otuuka ku mayiti ye bwe mutalabiridde mu bulwadde mumwagaza kino